ate lwaki weegayirira tekiri ekyo kikafuuwe era ekyo kikolimo sisobola kuva wa Yesu sisobola ekyo mulimba era kyovala mwena bano simanyi baseremba bano abayimbako ne bafa ne bagwa mwaleese gino emizimu simanyi gyani laba nenfaana gyenfaana siriiko makeup netegereza sente kati nkwata $1 ensi yakyuka ebintu bikyuka ate mwe munoonya nakwedola 2,000 no problem kati obuzibu bwoyina nina abaana bangi abasikale muwono mumwedola 2,000 mumuwonye atadduka sente tuba nazo tuliwo kuyamba abantu nga mmwe abaliko obulemu seginyo liko obulemu ku bwongo njagala eggwanga olibulira amazima nga tuvudde mu lwali tuwatuwawo olwagwe tusagira esi mugibulira amazima nti President Museveni yekale mugaso okutwala eggwanga mu maaso ekyokubiri naawe weebaze President Museveni Segenya nga wayina embaliga nga wali bubi nga wayambalanga ebyaka ati mwa Museveni yangulira engoye gatete nakusasula Segenya leka kulimba kwanga wabeera mu people power ni yali akusasula zawedde sente zavanga Bulaaya zawedde nawe yakuliisako ebbanga n'omubbako bakubafuirwa ku bikazi by'e Bulaaya bafuirwa ku bikazi ebikadde wali ofunye yategeera omu yali bulikisi ali nali nakuwona bulikisi yakweyambula nakola pata edda twogera mazima tulime kulimba nsi kakati Segenya okola mulimu bajja akolawa ate no wali bajja akola ate osuubula mulimba kitagala olimbe oli osuubudde ki lwaki nkola nga Museveni akyali mulamu mono musia Museveni kasitoba na bongo ate zanangoba nzate simba wo nzane simba wo walingane wano tinegayira na chobe yanzizeko bana Uganda mwana bako nga nesimba abantu ngasaba kalu basoke bangobe negayira na choba sasa ba mulimu sina wanegara yagamba ati abafulufiga ina kutega mwa Museveni sagalo waize mama obamuwadde Yesu sagalo waize mama wagwanga sagala atayo omukyala njagala mujemu oyo omukyala munyo Segenya kirufo kimanyi nze naawe omusatu kusayinga kwa gero house erinyero lidiya lyange bweriti kakati nabala nja kubogera nno tonyiza kwogera banno tonyiza kwogera banno musigale wani abere magombe wani abere magombe naye Museveni yakutusiza woli kwa Museveni magombe wa niko wa benya wayitolya wayitolya nakoza alingenzi ngokoze n'enviri tunulira Bobi Wine ndi mu class kano sika walata ndi mu class ezo mbizo wena ndi mu class wali mu people power wali ngonyirira nga ine enviri nga nungi nnyo ekisunsi kiri netegereza muganda wange kiringa ekya sekoko naye katiraba ondaba bubi walina enviri nga wenyiriza fulufi kalabooli osaze kawalaata osala malini omaze n'amaanyi fulufi omaze laga abantu enviri ze wali nazo njagala mujja ebifaananyi bya fulufiga ng'akyali mu people power enviri ze yalina nezimu tugenda kyusambe omusala gwafuna nekikuleka nino kwongeza sente kati mama ngenda mugamba bakuteka kuba kati zembaliga zigenda ziterera mu saluuni naye ngatto olaffe fetusiibamu twala mu saluuni fetusiibamu nza sala kawalaata Segenya n'ensala kawalaata naye fulufiga n'osala kawalaata kati mu class omusajja yayinanga ekisunsi obusuti bw'abalogo butenkana bw'omupangira wansi bulaka ono omuguli ettaayi mumpe sente nammwe abaana baliwa naga abantu enviiri ze walina bazigeragerageze waliwo kumpi tuli ku class wali onyirira ngo nayingira class nava emagombe nava mu bafu kirasi ng'enviiri zaze Mukama Katonda agamba kati ndi ku mutwe gwe ngenze ku mutwe soka tuveeyo soka gwesaka bamanyi omutwe ndi mu class oyo kirasi waliwo otongole people power wali onyirira naye kati raba embeera ate people power tewali yampayo sente kuba ffenna sente tuzijja mu Amerika sente ziva mu bazungu era sente zange nafunanga zavanga wa Juliet zawedde zavanga wa Betty Katongole ate mu mwampayo ti babwana soga banuso wadde nuso akasanvu era ne kumufa soga 12 wati yafuka mwogezi wa kubafu nene watu wakumunga soga bawongodde olubugoro bukwabo bwana fuka mwogezi wa kubafu kati mumwena kutega bafani yafudde manyi mwenye nofuwe minde banga bafata goli mufuyi wa minde wasamira nnyo Papa yajimuwa. Emotoka papa yajimuwa kakati chovala bayogera nnyo ku papa.
naye mama Nachobe yavayo n'agamba nti mu bantu ba NRM bebalonda president beyalonda Full-Figure yaliko yekka. Yamugaana yagamba Full-Figure tamumanyi n'agamba Catherine Kusasira tamumanyi n'agamba nti naawo bakireeta. Era nze kati bwe nsanze Full-Figure wano mbadde nkwata mu nsawo babi muweeyo akantu mukazi wattu embeera gyali mungi manyi. Naye obwedda mutuyita muyita ssente naye temugyeyo ssente mutujubisa oba ati nsoose ninde nabe Full-Figure oba ayina ngeza okulanga talina n'engante zange najjayo zaaki gayinza nozinya kule naye watugambye nti olwedde omuyamba yalingaanira Full-Figure nga kyali mu kati mulabe enviiri mulabe bwatunula mukazi wattu alimu emusokolemu ebyenda avudde n'akubuuza ekibuuzo nti gwokola wa mirimu kigyokola nze ndi musuubuzi okuwa emirimu Full-Figure njagala muwa mulimu Saginya aleme kubalimba Saginya kulimba ggwanga njagala ensojja bulira amazima kansala wawe avuga emmotoka kati oli wano kumanya musala gwefuna oli wano kumanya musala gwefuna oli wano kumanya musala meka ofuna sana meka mwezi kati ogeye omanyize tufuna oli mwena ali ufuna milioni 4 aha bwe tuba tufuna 4 kakati kubizibu byoyina nawe tosobola kwekola ko ate walero njagala mpe bisimo emmotoka ya sipapa engeri wamuvumi ogenda giyingira okujjako ngompadde ebisimu bya sipapa nyimpayo ebisimuzo bya sipapa olunaku lwaleero emmotoka tugikwambulira emmotoka wali kumpewo sipapa wali mujjeko emmotoka sipapa ali awo munda wali mpozi ngamba sipapa mutwale emmotoka gyewamuwa mujjemu gamba sipapa mutwale teri kansala avuga mmotoka eno abantu babuulira amazima goli mukozi wa Museveni ekirungi bakwongeza kasaala olwakoliyo kugwokola mu people power Saginya oli mbega onombega kakati ye kati Full-Figure nabana bakaza bala Full-Figure ayogera bambega ate akubegera oyinza omuropa ate akubegera oyinza omuropa ono propaganda wa Full-Figure si propaganda basebo ona bano babuzaabuza eggwanga Saginya leka kweyingiga mu ddi ate Saginya ogenda kufuna ebizibu Full-Figure baddaye nzokwasana ennamu mukazi wattu olaba obuyimba bwo bwekiteezi so wandibadde okwata emmotoka eno nokita nomaliza obuyimba bwekiteezi Full-Figure babyankwasa ettaka kati kulinde ofiirwe ate ogeya sipapa ani naani gwokola naye mu gavumenti eno batugambye nti bakusasula oli kumusaala kati Full-Figure bwakubikiranga nakugee nti osooka n'obikkula mayiti n'olaba nti omuntu afudde mukazi wattu omulengera embeera gy'alimu kati anyigira buli omu omanye omwavu ebukuluma ennyo eri gye yagenda ali amanyi nti agenda kufunayo akasente bambi mukazi wattu n'atomera Full-Figure ate emmotoka yatomera bagenda gikujja ku mmotoka ya sipapa kituufu kati sipapa naye talina mwatambulira sipapa negayire nsegirinya ntwalaako ofuna sente meka omusaala nfuna miliyoni 3.10 emmotoka gyovuga ya sente meka ya miliyoni 10 ate okikwasaganya otya ate kati emusaala gyo giba myezi 3 kitegeeza ekyo kitegeeza giba myezi 3 nga nkisacrifice nefuna emmotoka nolwekyo Full-Figure nze kyadagezaako kugamba mbatwaleko sina tabu nze segirinya njagaliza sagala Full-Figure alinye boda amenyeko amagulu bagende nti yamenyesa amagulu nga va ku New Vision ng'ate emmotoka eifo mu ebiri byerere ajje mutwaleko sina tabu kyaliwo sipapa bamugobye mu nnyumba obitegedde kyannumye nnyo kuba bulijjo twogera nti embeera mbi nga sipapa takkiriza kati kyenjagala okukola enkya ngenda kera kuyisa kabbo 12,000 3,4 olenga sobola okunoonyeza muganda waffe omuzigo oba gwa mitwalo 2 oba mitwalo 15 asobola okubeera muganda waffe nze njagaliza segirinya naye kati ekyayongedde okulaga nti embeera mbi mu ggwanga sipapa bulijjo kyagaana olwekyo kekabbo kengenda okuyisa then bangende nti yaleseko biru y'amazzi n'ey'amasannyalaze ebyo byonna ngenda bisasula kati ebbanja yalirekedde nze kozira ndi odi neyami ne muga nti totya nja bikwasaganya atulabe nga osobola okubeera nga nawe weeyagala ate ne sipapa naye twagala era mufunayo kaalumu njagala mufuna wali wensula wisaidi wensula nga nsobola okuleetako ku makya wensula nyinza omuwe yange n'agiremeramu njagala kufuna kumpimpya nga ku makya nsobola omuleetako ne muzaayo oluggulo ne muleetako ne muzaayo oluggulo embeera gyali musajja waffe embi rema kyaliwo Lema yandibadde kyaliwa nga yalina ekintu kyeyakoze ne mukyawa mu kivulu waliyo saaliyo yakola ki naye nali ndaba yaddira n'akwata omusajja n'amusikambula ennaku n'enkwata ne nga nti bannaye bwavu nga kibi muganda waffe Sebunya aleka mutyobola bwate nawakwadde omusajja talina naye ajja kufuna oli muvubuka ate dokita ajja kufuna naye addidde amusikambuddeawo ennaku yamutedde nga nti Sebunya kaanaafumba piraawo n'asiriira oba Lema kaanaasanga amaalo ng'akaaba gundi Sebunya aluguddemu kati musajja atwalina kubeeraawo alera amaalo alina kufumba mmere alina kukola kibambi yamutyobodde nnyo ennaku yankutte era ŋŋambamu nnyinaze Lema nti yandibadde yeetonda because kino empisa gye yayisizaamu
muganda wange Ssebunya teyabadde nnungi okumusikambula ati siyani mu kubyakaaba namuga nti tugende naye mu bantu awo namukwabula ekintu kyannumye nnyo Sabalema yetondera abasajja because Ssebunya musajja ajjanjabira mu ddwaliro wali eriye mulago wentwala ng'omukulembeze Sabalema yetonde yakoze tekyabadde kirungi osikambula omusajja bw'atyo tuli basajja naye munno neobanga gw'omuyamba tisimukuba akaama naye yamukwagudde bukwaguzi bw'ati embeera eyo yampisiza bubi naye teyakwabudde Ssebunya yekka yasooka okusikambula kuri Sevens kakati kuri Sevens yayogera ku Kenzo of which Lema kale kiyinza okuba tekyamusanyula naye Lema alina okumanya nti Kenzo alina kyeyamugattako Kenzo alina kyeyagatta ku Lema erinnya lyaliwo naye ate gundi Kenzo yaligattako era nnyo olwekyo yandibadde wamala ya kuliseva akolera apology ya Ssebunya era nga yamisiza Sadati Sadati jagala nalaweza kuja chikakumi